Ebbaluwa ya Yokaana embereberye. Yokaana embereberye Essuula 1. Tubabuulira ku kigambo w'obulamu eyaliwo okuviira ddala olubereberye. Twawulira by'ayogera, twamulaba n'amaaso gaffe, twamutunuulira era twamukwatako n'engalo zaffe. Obulamu obwo bwe bwalagibwa twabulaba, kale tubwogerako ne tubategeeza mmwe eby'obulamu obwo obutaggwaawo, obwali awali Kitaffe era obwatulagibwa. Kye twalaba era kye twawulira kye tubategeeza, nammwe mulyoke mutwegatteko mu kussa ekimu ne Kitaffe era n'Omwana we Yesu Kristo. Era bino tubiwandiika, essanyu lyaffe liryoke lituukirire. Bino bye bigambo bye twawulira era bye tubategeeza mmwe nti Katonda kye kitangaala era mu ye temuli kizikiza n'akatono. Bwe tugamba nti tussa kimu naye ate ne tutambulira mu kizikiza, tuba balimba era tuba tetukolera ku mazima. Naye bwe tutambulira mu kitangaala nga naye bw'ali mu kitangaala, tussa kimu ffenna, era omusaayi gwa Yesu Omwana we gutunaazaako buli kibi. Bwe tugamba nti tetulina kibi, tuba twerimba era amazima nga tegali mu ffe. Naye bwe twatula ebibi byaffe, Katonda omwesigwa era omutuukirivu abitusonyiwa era atunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe tugamba nti tetukolanga kibi, Katonda tumufuula mulimba era nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.